ogwokirizogo. Yes sebo. Sebo mukulu tufunye abagenyi bano batunudde omwaffe muno mu mbeera efaanana bw'ekyo mukulu batukopye ne mu nnyambala wangi mukulu bwe ntunula ndabako abasajja ba Ssaabasajja Kabaka taata bambadde emitega nswera ate ne waliwo otagala kulaba bazibyewo tebayise bokka bayise ne bannyinaabwe mukulu beesaze kinnaggayaza mukulu bwe ngenza okubabuuza kana n'akataano taata bangambye baagala kulaba ggwe era ebisinga nti bajja kubyogera naawe bwaba nga bambadde bo bati mu mbeera eweesa omukolo guno ekitiibwa bagambe beekubire mu ngalo mukulu agambye mwekubire mu ngalo era obanga oyongera okubakubako ekinusu olowooza waliwo abakulembedde mukulu ndabako amwenya simanya b'ebintu bya saidi gwonoobajja gwe naalimisa wa UPC ye ndaba awanisa omukono taata munkwasize masukiro eyo aseba muddu wa pemeeku okasusa enkolombojjo omuntu otekeeza tusedda nange sigenda kulwayo ng'omulwayo tomuliro kitangirikani zisikirizengo mumpi akirira emasiira gwate ekinnakanaka ekinabuka tekirwawo kumula n'ezinaabala empiri teziranda gobe kitange ebigambo byo yekitange yesebo yajjange yatondanga muboni yankuutira kintu kimu emboozi endagirize kitange yeffe mulindwa nennamulindwa wayise otya tange tutambudde babiri bokka naye nine wano ne muganda wange ekizito omungi guli ku mutwe omutono gwe guli mu kita bw'obanga bayisebo otyo fe ntinayo batabanyi ba abaolugave bamukiibo basimba bajje bakukiibirize kitanga ajja nkiibirizenkole namayomba mu mbeera bwetyo njagala ogende okulembere mwana mulenzi oyo omutembeeta atuuke weewaawo kitanga pita abasawo basooke bakungemere ye kitanga omulungi abaana baba nga bamaze okubakuba obuyiso ye taata omulungi temyawo kitange wange nze ndikiteredde wadde ndina miryango wayiseko netakamiiza ye taata kubikuulirwa ensula esemberayo ddala yamumubiri kubikuulirwa aye mubiri 15 yange ekoma ku 20 taata mundagaano empya enkadde eyeba nkadde ate ekitabo ekisembayo kiba kipya ebweru yeri embwa n'abalogo n'abenzi abadde kimuzeyi n'abasinza ebifaananyi wangi na buli ayagala n'akola obulimba muzeyi taata kyenkugamba kiri mu lubereberye 24 kibadde oyagala okusoma anze kyenakwata 31 genda nno maaso bwati bwayogera lubereberye 24 ayogera atya ajakolola nze nakutegeeza nti mu kereziya ogendayo ku 25 lwokka taata bulya kyeyagamba ati ono yamugamba nti nayogera nti yingira gwe mukama gwabadde omukisa akabi kali mukulwa kakati taata nti ow'olubungu abaguze kuwa ekibungu ng'oluggi lw'ebibo nti omubanduza ku omwana mutambuzi waali awo ono katumwa owaigula pata ya kitaawo abeyo wange bagatte ebimba tutaata bakwebasi ndagalingalisa amaanyi n'akalulu taata omuwa obululu n'obuyijja obanga otuuse ekiteredde esiba mukadde wange bangambye nti omwana gw'otembeesera gw'okulembedde mu lujja okumuleta mu lujja luno ye kitange bwasoma nnyo bayibuli yesibu genda mu Petero ekisooka 2:17 kakati asha bikula bayibuli Petero ekisooka ate ogenze n'osanga nze omukatoliki nze evanjiri namanyira ginsomera anti omukaaga tabulako baleebeesi gogibikula ng'empyalo Petero taata agambye nti Petero ekisooka 2:17 tuwete omuvunduzi First Peter 2:17 2017 era tunatuuka 2:17 bwati bwayogera musengamu ekitiibwa abantu bonna mwagalenga abooluganda mutyenga Katonda musengamu ekitiibwa kabaka kati nange kembabulire kitange bano kamagambe nti ngenze kutale kuwana kyukyu era ngenda kumujjako amakoola 2 kale naffe tudde kwabiri nesitenga Ssaabasajja Kabaka asaanira Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe
ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuuminga ffe abaana ba leero leka tulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaffe lire ensi yaffe Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Mwana Mugabe kitange mu mbeera eno singa kwetandika kuyita na buwala ki abo buwala bubiri taata nze ojja kumpa Saala n'Amina gituwe ali Katonda omulungi nzikiriza ntambule nnyende okumpi n'omusumba wange bulijjo Bayibuli etugamba luno nti atalina musumba we sitaani ye musumba we nange nazze mmazeeko nga luguudo lw'ekyaza wava bisi gye wadda Bobi Wine nazze n'omusumba wange muzeeyi olw'olujja lwatutandikizaamu tukwebaza olw'abantu abakuŋŋaanye ku lunaku lwaleero taata kyetuva twetoowaza wansi w'omukono gwo nga tukwaniriza omwoyo omutukuvu gwatusuubiza agenda okubeera naffe okutuluŋŋamyanga mu byonna leka yongera otuluŋŋamya byonna byonna bye twaze okukimanya bye twaze okulaba ayi Katonda omulamu leka otuluŋŋamye tuze okuva mu kifo kino nga tulugulumiza erinnya lyo okuyita mu Kristo Yesu obulokozi bwe watusabidde amiina. kampita abasawo bange bambuulire ebifudde mu taata bakuwa lipoota namutayinga naffe njabo banabuda badde enduulu Buganda era nga tulowoozamu tozirabye bwe zikyuka ne zidda wali. Baana bange basawo njagala mumpa alipoota evudde mu kugema kibadde kitya tugenze okusanga abantu bakusanzaawo yogera nnyo bakuwulire dadi ekituufu ekiriwo abantu banene tubasanze nga bali bulungi naye mulimu abantu babiri abantu abo taata bali bulungi bali batya omuntu asooka taata mwami abantu bano betusanze bonna baali taata omu yalwala tokatiivu olina eddagala erisobola omugema kati taata omulwadde oyo tumuwadde microphone ekirala kyetwadde twagala omukolako taata mbadde njagala nasi wange agenda amutereka ecupa mulimu abasawo nenyo owokubiri waliwo Dr. Nsingako agenda kukubuulira ekyalabirako owokubiri oyo abadde bulwadde ki nze mulambala tole ng'alina ekizibu kimu kya mutima era ne tunoonya eddagala nga kintu kimu kyekisobola omuvumula mumututte mu lufaalo tumututte mu lufaalo hospital waliyo eddagala waliyo omuntu gwatusingako oyo tewali mulala agenda mugema agenda engeno z'omwana wa taata mwana gwe alina ddagala ki alina Winnie Queen kubanga Dr. Mutendeke bakuwa engalo n'omudigido kamala bakuwa engalo n'omudigido olumwedirayo mu nyumba sawo kitange wanye mukadde wa saanikira amazzi gange oli muntu alya ku mulimu ogw'ekyalani akomba wuzi bagamba oliko okwogera situla emigugu sebi mwajja kutereeza saawo taata nsoose n'ono aliwa mwagadde nnyo ozeyise n'abasiraamu kitange ono omanyi wakimwagadde bakumya enviiri z'ekigo z'ekiboga musawo kyebaale
aleka musawo Buganda mubasawo banne nga mpulira oluzungu ayogera lungi tata nga sinna batakkiriza nenkubyeko ekifaananyi noono omwana wo omu yekkuulu obeera gwenga gwolumba surprise nesimu gitwalire eddala esimu agitwala banasoma wangi abo bonna bolaba bebana bakotula ebibuzo bya siniya 4 awo tebali mu kusoma basoma baana bange mumbulize ku bagenyi abo mukwate masikereri awo wansi ekyebbe ekyabbe ekiri muganda takuba kazero kakuba oluyi gwoli kati ngwagadde naffe mugwano eradde nnyo munange tukyanyuma nno kitange ano kabansange kiteezi awo kirungi akulembedde oyo ono katumuwakola wakiseka oba wa trafiki ngaasonga obugabo n'abaana babuwola mu lujja asooka eno nomumakati banyina bobbiwayi mbalabye ate ono yese sekutale wa mbabazi asembyeyo oludda luli baba oyo ateekerateekera ono musajja yambala ebya bbulu ng'agenda naye ayina gwafaananidde folofiga ono naye musawo mutendeke owobubiri buno obusatu bambi baana bange mumbulize ku bagenyi abo naffe mulamu banabakuddamu ke bakuwaanye eradde nnyo wamma nebera kunza alina sente nzize nga njagalayo nkyakomawo genkulabye sisobola nakusiibula kati serekita nedda kitange mbadde manyi wagenze ekikalidde awuyisibwa omusega yebika buli muntu yeragana kyenakyo mwazi nyeragana oluba akulage nange abavubuka envuumuulu bajje basiima obwana bwemmese bunasomanga kapa yedimansita nedda abagire baddeyo wangi musiima abaana bataata buddeyo bale sebyoma badde gwe banokewo batta bano ate baba basiima njagala bategeeze nti omukazi muliro bwotakakkana tegwaka oba nkikole ntya anti ono munnange ye wasayini omwana mulenzi oyo twamutendekera kamwoca namwe mwamulinamu esuubiddene wangi ate nga lakinedda baana bange abaana babuwala ate era basawo ono asooka eno ye musawo mukulu mu ddwaliro ly'ekiboga afaanana eyasoose ate ono alina obubiri obutintinge oyo wakamuli ebakadagare baba n'obusungu bwokya leka naawe ono amuddiridde bambi ono akola wano mulago aliwo ono mulago mupya mulago mukadde byonna agendayo abasawo batono akali asembyeyo mumanyi muwala wanankaluba naye era musawo otolaba enviiri gamaziba taka nange enfiire ku mulimu nga balugu wanje mulamu ebaasi erimu kakadde bonyongera okunebaza nkuwa endala ogadde ekimama omwana nga alina olulimi olujja busente neera ddamu maama ayibanange dakumbuzeemu ebiri eddiini tekkiriza kudibuda bwako bano wanje nekitegedde serekita kwemere yamatu banaye abaana bange baddeyo kwata mpaawo mubuuze ku bagenyi bafe abo akalina olabika awagira asene enkuba gyakakuba wamunaffe muko ye eradde nnyo muko mulese ali ati omulungi ejali mukogabye gyali kawedde temulwana nabwe tuli ku mukolo kiki kale katumwa sembe taata omwana n'abantu ono simanyi nakikubaddeko
besibeko ne naawe muko kulinane mukozi ndadiza mubesibeko mubesibireko ddala mubesibeko kusiba omusibi tata omwana wa people power maina obwangu alinga kolokipa wamanyi ne gola zireka wanje kale selekta bampelemere y'amatu baana bange baddeyo kyokka bannange mwana mulenzi mugabi taata mulungi bano nga bakyetegereza banne baabwe ye taata njagala kutegeeza nti buli ebiri oludda olwo biri ku mmeeza yesebo bintu byo kakati kibannange bw'obanga wayise n'abazaalibwa mu nkima ye taata bawalampa emiti tetuyinza kukola bintu bibiri mulundi gumu bali batimbe ate batimbulule wangi ya buli gye bateka mu maaso bwomala okulya yesebo munsiibule abaddaali wangi ewo temundabyeku ife kubana abaana bonetedde baleeva omuntu seba mudo bapemeeku mwana mulenzi bagamba nnyo nnyini ddala yesebo sirisuba olutabaalo oluddako nga ku mutima kuliko ekkalaaliriri mpulira naye nze bwe kibeera kikome kinsanze n'oluku kitango nzitidde enkoko n'olwayo bigambo byo ekinnakannaka ekinaabuka tekirwawo kummula ate nga ne zino ezinaabala empindi awa teziranda bgobe kitango ofaanako ddala ng'ow'ekibungu obaguza ku w'olubungu ng'oluggi lw'ebibo kkiriza nzikakkane mu kisaaka nsuuleyo omunyi osanga enkula naye emboge nayetera mambe y'obusuulundi waideka kirafukamira bulungi njagala ojjeyo karakteristics z'omukazi wa saaluuni simba ne ku mukono tuula osinga omukono ate nze bwe natuulanga nawe baatuula bwe tubanga mu maaso g'abakadde temusimba mukono fukamira otunula erikyuka fukamira bulungi munnange taata bwe gwali bwe gutyo ate okunukira nga mumwa gwa muloopi kiramukko bwoti taata munnange bwe gwali bwe gutyo mpulira kirakkiriza nkutegeeze nti waliwo wetuze taata tulina ensonga ensonga gye tuzze nayo nnene kitange nze teringa byenda n'anaasaba koota asaba enkata kitange eno gye ntambule nayo yasimba ate nga yannono kubanga tuzze tunonooza kuva eriyo nena paka wano kitange gye njogerako ya ddiini era yagasa eddiini bbiri eringa paapaali paapa ne ali kitange kkiriza nkutegeeze nti wano ensonga gye tuzzeeko nnene era twagiroopa kitange bwe gwali bwe gutyo gye tugendera eyo twali mu kuruseedi nga tuyimba kati kwayamanyisa waffe agenda okuleeta amaloboozi nga tulina munnaffe ava mu beesi n'ayimba sitiriyo bagita sipulano mama sipulano kakati munange kwayamanyisa abanyiga nnyo ira okunukira biki naabwe tajja bamanyi mututama kitange abakunukira batibuga ati nedda bumujjanga eri ewaffe bwe mutuuka mulisanga omwami omulungi ayambadde omuteganswera ate nga ogugo ng'olibeera otekakkanye mukuuma nti libiisi gwotudde mutaata okutebeekeza nsonga yatugamba nti ffe rituka tetwogera bingi alibeera ye namayumba mu madinisa zoni ku kyalo kalingiza senga asengeko ensonga zabawezesa 18 era oli senga se yali ye singa ye taata ye kitange ekkiriza nkutegeeze nti wano wali watumanyi olwatuuka yatutegerezaawo nti ng'ennaku z'omwezi 11 nga n'ensenene tezinnadda bazirinze zikyagaanye ffe tulisooka otuuka mu makawo mpulira era olituwoledde ennyininyini omwana owolagwe yatugamba enyatugana odyatulo senga talinaako linnya senga naabanjula era yagamba nti oli munno ow'ekyabadaza tajja kudda wallahi birayi tallahi sallahi nallahi ani yalayira mu lulimi olwo nze mbadde manyi nti oli kone emboozi nalyoka yatugamba nti era bwe tulituuka ne tuwanjula ensonga nagamba ngu nze nzirayo bano bo ne batuula nga bamulinze bwe balaba ntuse nga bajja osogodde amala selekita mpembere y'amatu baana banyinaza bankombenze okungongo bajje engalo z'abeewange be nayise nabeezikkiriza basenga njagala engalo n'obuyija bwa kaluulu nga senga kkirira kaleka ennyininyini akafa akabasoga kaleka ennyininyini akabasoga taata wangi mugabi naye yagikubye banyinaze tukakane mpolampola abo bonna ye taata banyinaze taata nze nasiimye dda ke nategedde nti nzize mu bazzukulu ba kisolo abajanjangire byaddalu
Ina jemba na kiganda ndakayenga birunguse na kirijja. Mwanyi naze kabakulembera njagala nkwatire masikire eyo ombulize ku baana abalenzi abo obwedda Kalereja ali wana ngamba bagenye bamwe ndyoke mbasule ebibuuzo wano mpulire emasikire eri bakatuma jangu kwate masikire eyo mpera asembayo ya bakirira bwe bakuddamu bannange maama abakyala abanoddamu okubuuza ya bagesenga yatubuuzaako wedde bwewulira bwe bakirira taata kulaba takiridde ngwe manya atudde kafuufu era dde nnyo senga bulungi senga katuma gali senga ya basigale ko bali basenga be bakyalina okubuuza ate mbagadde bagongo abange amina mwana omulenzi oyo Kalereja obwedda ali wanayogera ebigambo bingi nnyo nti basenga nzeeri tira musajja owega maaso ne mbatuukako abantu abo mubamanyi Tata sibamanyi. tubamanyi Ye tata naye waliwo abamanyi. ulinga ezitalinga kei oyagala kutalu ate tubamanya waliwo abamanyi kale tisiba amaanyi weereze masukira tambuza obuzindaalo mwanyinazi ankomba enziro ku mugongo abantu abo wedda bali wano nga bagamba senga ffe senga siti senga mbwalina mayumba ambo wedda walingiza madirisa zoni abantu abo obamanyi tumutendereza Yesu oli mwana wa Ndiga omusai onaziza yebaza obaziza omulokozi leka nayimbanga naawe nedda tukole ekintu kintaata singa wabanga amaze okutuuka ku mbeera ng'eyo ng'ensonga yebaddemu egwaki lwaki tumusembere aliirako wangi buli muntu aya ku mulimu gwejamugirako senga naye yali alinga gwe ng'ataddeko entangalukompe ku mutwe munnange nno juzi gye twali kwalubindizo wazindeke nengamba ojja kuzireeta tewano manyiwo ebintu kati bizibu kituufu ogwosinga okumanya kakatiriza omumanyi kati nooli muto wange mukuba engalo mmwe kakati senga ennaku zino oli gwomanyi obulungi tokyasobola kumulaba nga tugenzeko kuba tufunyittekako dikoda naawe senga nga tukuteekeko zuuku kinga buno obubaka bubwo zuuku eyo nga teraga mipiira nedda yegyebungereza anti eno gugudde ye amanyirira kuwokinga Arsenal senga wa Arsenal amulavaase gira amaaso bule galubindizo ezo galubindi ali nazo manyinaze sooka otunula eno abantu abo bonna okakasa obamanyi bonna obamanyi olinamu gwosinga okumanya ate agambye atumanyi nnyo era agambye nti kati nomala omugana nagenda ajjayo gwaga otuuka ekikalidde ng'onkonako nze taata nga bwengaba bino kankutegeeza nze gwolaba ndi economical budget wano wenzize erina okubeera historical remembered kubanga ewaffe ndi geographically located but one thing mathematically calculated by my bosses mbadde manyi ogamba okubala kubanga ogambe mathematically calculated by my bosses not calculator bakukubira engalo olina engalo ezitalinga nze sikyakaka bantu ngalo kati mu mbeera bwetyo njagala ogende mu luyimba nze taata olwaliraba ekyo oluyimba oyo senga gwasinga okwagala okusoma era gwasinga okutegeera owebyensoma bigula luyimba ensolo eyokusatu owebyensoma okuva ku lwokubiri paka ku lwokuna nze nakugambye osomere mwanyinange oyo oguddekumugambire lwagiri bamusomera nsomere bannange taata nze ennaku zino ndi musajja mugezi waliwo ekintu kyotayinza kugwa bane mbadde njagala kuwa motoka senga naye baziseera nsose na saidi mira
oluyimba ensula eyokusatu okuva ku lunyolo olwokubiri paka ku lwokuna somera senga nze no n'okulwawo bwongambye mbikula oluyimba era baffe bagamba musome oluyimba namba 13 nga mutandika oluyimba iyo ngampya papula zidda wanoonya oluyimba nzina kutegeeza nti gotera kusoma ku 25 luka negwe natambudde naye yansalanga luguudo lwebutambala ku Ssekukkulu nti ki anti bonna basiraamu takisi zigenda nkalu zidda nkala badde mmanyi lwakutamanga oluguudo lw'embalala lutwala Besigye ngenda bamantadde ate nekumyawo musebe luyimba mmeka taata luyimba 3 biri paka ku lwokuna motoka yaffe kugiddeko drone wangi obadde njiraba biri paka ku lwokuna nenjogera nti oba oyisenga gweoli mu kusomera ebigambo ebyo senga yali mu kusoma nagolokoka kaakano tusa oluganda olwo nenjogera nti nagoloka kaakano nenjogera nti nagolokoka kaakano yesebo nentambula mu kibuga mu nguudo ne mu bifo ebigazi yesebo nanoonya omusajja emmeeme yange nanoonya omusajja emmeeme yange gweyagala nze mbisoma mu puluulo mbadde manyi oli musinjula namunoonya naye nesimulaba wamunoonya getugende gyali notamulaba maliriza oli sokoleke serektamalayo ebigambo byange musajja mukambwe abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaga tebakulaba nembagamba nti mulabye oyo emmeeme yange gweyagala nebaga nti mulabye oyo emmeeme yange gweyagala twogera binono basenga bwasukasikogambe maliriza nensikiriza notakkiriza kukolaki kumuta ate obadde obiraba nongamba mbisoma oluvanyuma nokola otya amaliriza kazi tukomyewa notakkiriza kumuta nensikiriza kumuta ebiwano okutuusa lwe namuleeta mu nnyumba ya mmange ne mu kisenge ky'oyo anzaala serekita tuwembere amatu kakati ebyo bye muwulidde senga yabyogera